alimekanga police alimekanga bifo bantu joyitireyo fanafa tubana abantu netutambula nabo nga tutwewanika tetuli wagulu wa mateeka nabadde nagenze dda era jenva nkomye okubanga nze byange bimaliriza natute references zange zebansabye kuba zinamuguddeko omusango nga ye ate na mmere naye ali kubibye nga ye era nze tekindese wano kuteekayo emisango gyange fulufiga nvumidde ebbanga era munoonya mwetaaga poliisi nzize nyambeko nange munoonya nze fulufiga sina gwe nali musonyiddeko kubanga nvumidde ebbanga ddene omusango sigigalangawo yes ensi eno bagamba ensi egunjuza miki muliro kati ensi weba yagunjula mukyala fulufiga abamugunjula sigwagira kuba nze ngale siwagira teeka lya kuba era nammere wabanga yakuba fulufiga bamukwata naye bwe kibanga nammere teyakuba ku fulufiga ne bamukwata poliisi bekoze bubi nnyo kubanga ne kamera za Uganda ziraga nti nno abasajja abakuba omukyala bambi fulufiga ekyo kibi kyali kibi lwe bamukuba kyali kibi naye kubanga bali babayise ku mateeka bagakola naye nammere yakuba fulufiga bamukwata naye waba teyakuba ne bamukwata bajja kulaga abantu nti nno fulufiga okuvuma kirungi mu bantu fulufiga ye muntu asooka okuvuma aye natusooka nasooka ku poliisi nga bamumanyi nti nno yekifuula kiddukiro kyakulwanyisa ate bwamala nateekayo ayinza okuba kubanga ekyendaba ayinza okuba ateekayo akamuume sinabukakafu naye ku kyendaba fulufiga nga jagala bifaananyi mwali mulate mulaba ebifaananyi bya fulufiga nga ataddayo Natasha olaba ateekayo ng'afukamiridde buli muntu naye ayinza okutateekayo ekifaananyi kya Natasha kakibe kyamuho abibawe kati wano mu Uganda tewali office gyetutatuukamu naye office tuzikozesa bubi bwe tutyo waliwo amateeka galaga nti ngende nkubira gundi wekwasa buli muntu waliwo ensonga zetutayinza kuyingiza mu bantu nti buli kasonga okubire kuba mu Uganda tewali office gyesabola kuyingiramu njagala kutangaza ekintu kino fulufiga si presidential advisor she is not a presidential advisor nabagamba fulufiga fulufiga si presidential advisor mobilizer era njagala nkibaka babulire mu kitwale bulungi nnyo kubanga mu office yaffe eya presidency bagamba mbakulire bonna mbambire nga nze mukama waabwe fulufiga ne Buchaman n'abalala abamu presidential advisor olina okubeera nga olina oqualifyinga era kati lwakuba nti fulufiga yino nekigambo presidential advisor buli muntu gwebaita presidential advisor agamba kivumo kiringa ekyafuuka ekivumo nga yakifudde ekivumo era nsaba buli muntu abagamba nti presidential advisor mumusabe kaadi sofa emisango gyendabye giri emisango mmanyize fulufiga ne bwalanvuma kubanga nvumye ebbanga ddene talina kipa kyatagenda kunvuma buli kimu akinvumye emisango gye tusanzeeyo emisango giri 14 egiriyo nga gikwata ku fulufiga kati tusaba poliisi ya Uganda bannange tuyambe negyo emisango nagyo egikoleko abantu bangi nnyo senga kula namaali bubi bakitone bali bubi bani bonna buli muntu ali bubi bannange novuma munnono goli mukazi nogera novuma ebivume ebyo goli mukazi mama ate fulufiga yefuna ati zolo ate si zolo kubanga singa zolo singa buli muntu amanyi bawa fulufiga singa amanyi abana ba fulufiga mwali mbalabeko mu kamera si zolo kitegeeza buli kyakula kikola ki mwebale